kisinga yo tuyalezi mu bantu bakunda bakubagirako bakakatizo banaga likimalako basoze banga basoze n'indikindiki ebirala mama njawo kuza omuzina omukulu nga omukulu wazze bakamuzikiro yanasala waawo niroza toto bwe okuva wasa pause we asitire wasa pause manyi balindira bibyo byanga batanyigula bulako babala nyochea bakama bafo okuva ku district ne ba partners bafo mwani wakaba ku Tanun Erinnya Kiza Margaret CDO wamwe owe Kyampisi CDO muzenga mumpite ebbanga naye nga buli we mubeera ne event mbaayo n'ekinkutte buli we mubeera ne event mbaayo nedde kubanga kitumbudde nnyo ekibiina kyaffe kino naye bazze ebbanga ddene nga bambuulira nti mukolagana nabo simanyi oba tuli basanyufu nnyo olwa nnyo bya programu za gavumenti kuba nnyingi nnyo nja kuba nga ngenda kulwisa nnyo abantu naye tujja kuba nga tufuna obudde nzije twongere okulaba nti ne programu za gavumenti endala muzifunye eri mutya nga wekwate funa foomu eyo ojje ku gombolola bakuyambe oba oli kinyonyi oba muli mu kubuuku greenhouse nazo zafise campaign mubalabule groups eziri eyo basibyagala nnyo bagaye nti ebintu bibaako ati Techno Serve akulaze muzijjuza niwobeera muntu olukomo kati otubaako nkiwaayo ewange omaba mwaka mwaka guno bana ntwala omukisa guno ku lwa Techno Serve ne Embassy of Kingdom of Netherlands ne ku lwa project ya Hotmap okuwa ekimuluzo kino ekya tractor eno eri district ogenda okikwata okirisivinga ku lw'ekibiina basobole ogibawa officially basobole ogikozesa mu kitundu kyabwe. Mukono oye, Kyampisi oye, Balikyewunya oye, mwebale kufuna tractor, mwebalire ddala nti wakati mugenda kweyongera ebyenkulaakulana mu by'obulimi kirungi ddala. So nange ntwala omukisa guno ekisumulizo kino tractor eno ogikwasa Egneer asooka agikebere ategeerwa tractor eno eneesobola emirimu gyaffe ettaka lyaffe lirimu ebbumba l'omusoiro awala bbumba so Egneer muna wakati basigala nga bagikozesa nga tebagira batwala isuubira ogenda nnyo naye nga nekisinga obunene kwonooneka kati eyalimye wano tasobola kukozesa maanyi Thank you.
chairperson chairman wa Balikyewunya tractor eri mu mbeera nnungi yabatuukako mu 0 mileage kanoko kakeerimyeko wano kekakatambulako mugikuume bulungi mukikwate bulungi ejja baviiramu ebyewuunya. Egn Dianah Mukulu, Senior Agriculture Engineer wa District Mukono, oba engineer atwala ebyobulimi n'enfukirira y'ebyobulimi okukozesa ebyuma eby'omutindo mu bulimi. Abalimi baffe aba Balikyewunya Farmers Group abafunye tractor eno olwaleero mbakubiriza okuteekamu amaanyi n'okuteekamu essira okugikwata obulungi nti baleme kukozesa badereva abatakuguse mu kugikozesa, baleme kumala gagitwala mu bantu abanagiteekamu ebyuma ebifu, bakozese beyambise abakupa motors aba Techno Serve ababataddemu ssente n'ababaguzizza. Naffe abakugu abali ku district okulaba nti ekyuma kyabwe tekifa mangu ate nga bwe kiba kifudde nga kyetaaga okuddaabirizibwa kiddaabirizibwe abakugu kisobole okubatwala mu maaso n'ewala. Baleme nakoma wano bongereko ebirala ebinaayongera omutindo ku tractor yaabwe okugezanga ebyuma ebisimba, ebyuma ebikungula, ekisimba kisobola okuteekamu n'ekigimusa, ebintuntu ng'ebyo ne katrailer akanaatambuza ebimera nga bamaze okubikungula okubitwala gye banaabitunda gye kinaggwera ng'era babeewuunya ng'erinnya lyabwe bwe lyogera. Erinnya nze Gugulu eri nakola ne Techno Serve era nga nkola mu project eno ya hotmap eteekebwa mu center abayimba South Kingdom of Netherlands era nga essira eriteeka nnyo kulima ebibala n'ebivaavava. Olwaleero tubadde wano mu kibiina kya Balikyewunya ekisangibwa mu sub-county y'e Kyampisi ku kyalo kino kwe tuli kwennyini. Projekiti eno ezze eyamba abalimi era ng'erwana nnyo okulaba nga emalawo okusomoza kawe mu bintu eby'enjawulo. Ekibiina kino kyasaba tractor ng'ekimu ku bintu ebisobooza kuba baayagala okuba nga balimira awaneneko n'okugyawo ssente nnyingi ze boonoona oba zibadde bateeka mu kuba nga bapangisa tractors okuva mu bitundu eby'enjawulo ate nga n'oluusi tezibeerawo. Ne basaba tractor nga bayita mu kitongole kino ekya Techno Serve mu projekiti eno ya hotmap gye twabawera ku bitundu 5 ku buli 100. Essaawa zino tusuubira okuba nga bagenda baba bakulaakulana wadde bakyali mu gigezesa bakyali mu kuba nga bagimanyiira naye tukakasa sizoni eno bagenda kuba nga balima awantu awaneneko olw'ensonga bagenda basobola okuggulawo ettaka eriwerako okusinga we baali bakola emabega. Group eno yaliteeka nnyo ku kulima nakati era kyekimu ku bibala ku bintu bye bakolamu nnyo wano eno era tubasuubira okuba nga n'obungi bwa nakati oyo bwe balima yeeyongera obungi era tractor eno ejja nabbayamba okwongera okuyingiza ssente mu kibiina wano lwa nsonga tegenda yamba bo bannakibiina bokka naye egenda kuba eyamba n'abantu abalala bangi nnyo abalimi ab'oku kitundu kino kibiina olw'obwetaavu bwe balina ne babusasula Techno Serve nebongererako ssente ezo ezaali zibulako ez'ebitundu 5 ku buli 100 ne baba nga bafuna ekyuma kino. N'olwekyo nkubiriza abalimi bonna abali mu bibiina n'abakola ssekinnoomu bajje beeyunire enkola eno olw'ensonga yajja kubajuna yajja kubayamba okusobola okulaba nga bagonjola omu ku buzibu ne ku bwetaavu bwe balina ng'abalimi naddala baabali mu bibala n'ebivaavava nga mwe beenyigidde nnyo nga gwe mulimu gwe bakola ennyo. Nze ku lwange nze Robert Sebuyongo Saalongo ndi musanyufu nnyo ku abalimi bano bonna olw'ekirabo kino kituweereddwa olw'engeri ekiyambi Balikyewunya Farmers Group nga kitongole kya Techno Serve kituyambye ne kitudduukirira n'ebitundu 5 ku 100 n'abalimi twekolamu omuntu soza ebitundu 5 so okufuna tractor eno twetubonaabona nnyo n'obukumbi okulima nga tulima late ennaku zino abakozi tebakyalabika ate naffe enkumbi tesobola kwanguya mirimu naye tulabye nti tufunye tractor omulimu gugenda kwanguwa Jackson ejja kulinnya kuba ne Tenson ejja kweyongera n'olwekyo tulowooza nti obulimi bwaffe bafuuka bw'amagoba twongerako nekulima olw'okuba tujja batufulumya kinene olw'okuba tractor eyongeddeko amaanyi
tugikosa mu bintu bingi ebyenjawulo. Tulowooza nti tugenda kweyongera okunoonya ensimbi ez'enjawulo, tufune enkumbi eyanjala, tufune gundi esimba, tufune y'okusombanga ebirime, tufune transport ebale tutawanya nnyo okuja ebirime mu nnimiro obizeeka olw'entambula ennene kuba tetulimira wakawuka ennimiro zaffe zisudde omanyi nti ettaka kati Nanya nakibyangu Mary mbeera Namanganga era ow'abakyala Namanganga. Kakati kyensanze kuba mbuuza ensonga kyensanze ku mukono ndwawo kuba kati ssaawa ng'eno mukono nkabala tuyange ekifuba kikola ki kinnuma naye kati bwe tufunye ekidduka kino ndabye nga ndi musanyufu nga nja kusobola okuba nga nteekako bannimirako nteekamu amafuta n'ennyangulirwa era nenkolera mu budde. Abadde oli ofulumya byenkana ki osuubira okwongera ku bungi bwabyo n'okwongera opangisa ebifo birala? Ekyo nkyagala nnyo okupangisa ekifo kirala kubanga ntegedde nti kinannyamba weekiri n'apakasi bano betubadde tufuna batwala obudde nakulimira ate bakwegayirira wano sijja kwegayirira kasa nateekamu amafuta gange nga Balikyewunya nga bankolaki bannimira. Erinnya nze Kayongo Musa mutuuzi w'e Namanganga. Mpulira essanyu lingi tubadde tulimisa bukumbi ng'ate tukeerewa nnyo. Kaakati bwe tufunye tulakita eno tuzeemu amaanyi tugenda kukola mu supiidi tusobole okukwata obudde bwa sizoni n'okukwata enkuba. Kaakati kati ssaawa zino tuli mu kisaawa yaswawumu tetunnalima enkuba yiino etukeereesezza naye nga tujja tufunye tulakita eno tukoze bulungi nnyo. Tubadde tutawaana tukeerewa nnyo mu kulima mu kukola ki ng'emmere tufuna bumeremere naye kati tutuusa okulimira ddala tufune emmere y'okulyako egy'okufunamu ssente. Kale n'olwekyo mpulira bulungi nnyo. Amannya gange nze Lutaaya Abuti ndi mutuuze ku kyalo kino ekya Namanganga. Twebaza nnyo ekibiina kino ekyatuwadde tulakita eno egenda tuyamba bulungi kuba tubadde tubonaabona mu kulima. Ennoonya tulakita nezitubula ezirabikako disitulikiti tulakita tozisagayo naye kati eno yaffe eri mu kitundu kyaffe abagivunaanyizibwako tugenda kukola ekintu nga kitambuka okulima okw'omulembe. Weteeseteese tegikozesa bagera tugenda gikozesa onna tunaaba tujjagalidde oba kati biseera byakulima era kati tujjagala egenda kuva wano edde ew'omulala edde ewange gaze kutuyamba ssebo kukyala. Osuubira kwongera ku bungi ki bubadde olima? Badde nfulumya ttani 600 ez'akasooli naye kenfunye tulakita tuwera okudda mu 1000 okweyongera waggulu. Olw'ensonga ngenda kuba nnyongeddemu amaanyi ennima ey'omulembe